kati wano tugenda mu kizimbe ky'empologoma ne tayiga kati azirunda nga officials ya ggwanga oba bibye kunyumirwa naye ng'asobola n'okumala omwaka nga talineeyo kubiraba naye abanaye bayitawo n'abazzukulu bo ne bajja ne balaba olwayinza obbawerawo empologoma eziwera 6 ojja ziraba yetegeke tulabe tugenda kulaba ku mpologoma tugenda kulaba ebintu ebyenjawulo wansi omukulu najja tukulaba kale nga zakula neziboola banna zibale zinakulya ki enamba kati zino zirya kilo mmeka olunaku tuliko bya kilo kati onoomu omu ekisambi aba akyayagala naye kiba kimukolera okuyisa asobola okulya ekisambi kiramba nakinawo kambuuze kati tezirina buzibu zino zirina obuzibu butya singa eta zirina obuzibu naye zikumanyi zimanyi kiki ekyobulabe kyesobola okukola nze kyetasobola kukukola kyobola kisobola okukola bwekusaaga obanga obwegigwamu esobola okwamalira maanyi kyetasobola netusobosooka netuteesa nebinasobola okuwaako omukono omwendeko okakasa ngalo zirina amanyi ejja kuyamba ejja kwasama so bino bisolo bya seeka yerabirako awo ani zino kyeno si mpologoma nedda kale ziri mu bbanga ki kale etandika ddi obba n'obulabe etandika ddi obba n'obulabe ziba tezirina buzibu nedda kali kaki kale yabbanga kyeyo kati kambuuze watandika okujja mubine okulabira ebisolo mu bbanga ki emyezi egyasooka ebiri nali mukuzimba mu construction then nfuna omulimu esigeza ndi mwaka guno n'emyezi 4 kakati bakugamba nti ogenda kujja kulabirira bisolo no si gyenkyande nze najjanga muziyo kakati olwo okuzimba kukwagaana bugaani bagana maanyi ng'amaanyi tolina n'osalawo kojja ofe amaanyi nali nina naye amakitegeza sebo okubaku 99 neire kakati ebintu bikyuka otandika netusigala nga yakulabirira bisolo omunigi yali akola yagenda mu vacation kale tewali mulala abasigadde nga bonna babitira kati nanze aliwo ng'owekikulu
kati gwe ekibulibwa kijja sizitya alikale nga sitya nga sizerinyana kuba olaba nga obaddeawo nga tugamba yigira nga tosobola zolonga bajambulezi ne bakonge tewafunamu challenge yo nanga otandika nafuna zaali challenge ngaki ozakyanga okukwatagana nabo abantu ekutaagula abazibu era nga bulaba omuntu tugeze nti ono oba gwe okumanyira embeera zo kukitegera naye entaimali kukwatagana nozimanya natrainingamuka kati baba kutraininga biki bakutraininga okusobola okuyamba okukwatagana nayo basuubira nti otandika butandisa okukwatagana nayo soka nosoma empologoma yongayo ti kati bwetunula bwetegezaako bweti bwetula bwetegezaako bweti bweti sosobola okumanya nti kakati enyiize biki ebitera oginyiiza kati nga bwe tuli wano za mirembe kiki enyinza okukola nekiginyiiza kola soundinga eri necessary ezagala kuwogganawuggana mulandi wange maama wo omukubira ku ssimu n'omugamba ndi eno nkazana ebyo ebyadde sigikutteeko naye kaneyeserefi nayo yeyo baayi kale mwana gwenze nkutidde sofaano mwina bisolo kinakyo tulina empologoma tayiga tulina kita tulina jagwa tulina haina empisi tulina crocodiles tulina tatosi bingi kangalu era byonna nga kwabirimu no eno sekita yange nze ndina incubator zaleera then wenkuza nenfulumya olinga incubator yes ebito bibeerawo yes ebito biba byange kati ebyo bikyali bito nabyo oyingiramu enjingiramu balira nabonera azabalezi obalira bakyali bato kakati kambuuze zimala bbanga ki okushifutinga okuva wano okuddawa myaka 3 kaseweze emyaka 3 nze nga njita mwina gye muziteera nga gundi banazo era negye baziteera wakulu waliwo yala gye bazikuumira nga tuzijje wano bwetuva wano tujja kugendayo ngende kwano waliwo ne noise banna njagala bategeeza nti ebisolo bino byemulaba munnayuganda mwana munnayuganda wawezeza emyaka 25 tannaweza myaka 25 naye ensi atoba nayo Luganda nyabo kati eri mu bbanga ki emyezi ebyokolesa era nayo oyingirayo twatemana tubalina babulako mukazi waabwe ne bankyaba wabajjako ki mukazi waabwe kati balongoosayo batya eno gye mutayingira ofuna engeri gyoziteekawa nokugalawa neno nongoosawa gomaliriza nokugulawo neziri nokugulawo otya wano eno ekuli ati menti ogenda nokugulawo nodduka sipiidi nojja nofuluma kati tezinatuuka ku myaka zizaala zino zizaala zino zona asajja kati awerika erina mbeera yonna embeera egifuna oyingiddeyo
Watekayo omugongo eba eyagala kukola ki? Kati awo osobola owuliramu ensonyi nti oba edikoze eye contact. Kasosayo omugongo eba eyagala kukubuukira. Aha. Zino ziri mu myabbanga kizo. Zikola omwaka gumu n'emyezi 8. Yes. Zoyingiramu. Nazo ziyingiramu. Kitegeeza ekikoola n'ebisolo bino walina obbaawo ekintu ekyamaanyi. Tewali kyamaanyi. Olowooza waliwo Katonda yasinga okuba kyali wange mu bonna. Waba kyaliwo ekigifuula kyaliwo kyogamba nti yasinga oba kyaliwo. Oli ne bwayagala okunnonga oba nga onabeerawo wena kyali wakubeera ennyo ku kino kati oli nabe oteekawo embeero naye abasigala okuba nga waali ekyo kiba kiyasoose okujja. Oli ye kuzibu lwa nsonga y'emito kati kawagga leo naali fit. Na ebiri ku nsi kati mbiza olunaku ziri ennyama yenkanawo olunaku omusozittira kati nze wano sokutta ente n'akasola kalaba kaita gazaala oba gazaala okamanyi mu Luganda ke kalwa subanga bugabi ente emu ne gazaala naye nga bweba ngamiya eba ekikuba fiiti emu eba emala gazaanoza yentalaganya ina amayimba amawanvu bwegali mwana wa taata kati oyo bamuyita kita naye talina buzibu. ente erina buzibu nga kalimu kamu Ati ndaw kati Yadduka ekyakala erina omuzannyo mungi ekyo esimba njagala ente erina buzibu ente erina buzibu kita yalwadde nga kapa eno kambuze kati singa ekusanga ng'oli mu nsiko ekukwata naye nga terina buzibu kazanyamu eno ensolo esinga okudduka ntakasana ko nga mwina kamu wano wonna wonna sokwata nedda kankwate vidiyo abaliibanga nibo bamujasa okukyangala ate notakyangala alwawo okukyangala kabuka wao kabuka ne katabu eza okukyangala mbaluja akakyangala omundi kumugwe nasooka omunaazi baba mutwalire mu mbalaasi banga munaazi akyangala bwekyakala nayinza kukola ki etekawera embeera ningona akutta wabayagala ani kakapa kakwefulira nakakopya wakakakwefu mwana gwe seba akowa n'ennyama n'atuuka nakakyanga Sayondo kati ayasobola emisota naye gatonda sebo gyo gibeera mu kanyoko gyo mwakiramu esi bagiyita Burmese python
gugwa iya waggulu osana ogikwata Tata. ate n'okuteeka essimu giteekere ddala wakko Tebuuka n'eruma. nedda gwavaawo ezo zivayo Kati guliwo gumu ba egizaala era nagyo mugijjawo ne mugitenye buti. Gumu naye wano waliwo ebiri. onawo waliwo Ebiri. Waliwo ogwo n'oguno gumu. tayiga python yo muntu osobola okugulawo n'okwata Egibuuka. Kati kuliko omusajja n'omukazi. zino zonna bika bya timba solina okumanya wonna waliwo omugulu negutaba mazzi N'omulimu Timba yeriwo. Zirimu bbiri. irimu emu Ziri bbiri. ziri bbiri osobola osembeza essimu wali kukayumba Teziruma. okukwata tunakusikayo Nedda taata. Tokola bintu ebyo. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0753 319 4 oba 0705 4 993 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oliako bwe tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa ba Aulia Holdings ngokozesa annamba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank. sokolere yakumakaka olina okumanya olaba python yeyo tesobola kuluma naye kyerina kiri ekyo kimu mpozi ngobadde ogikutte ne mistakinga omukono gwo ng'ekyokulya. Yes, kubanga jukirayo fine timba alina amaanyi naye timba talina busabu. Eya amira bumizi. Yes, naye bwa mistakinga omukono gera asobola oku akugangamu semwana waliwo ki twapamu zino mwezi nesimanyi kiddani ekyeyateekamu ingire tukebere ezingwagula zaki zero yangira nga bateekamu engo
Bateekamu buto. Sikola andibadde waliwo naye ate buno bubi bukulaga yabaddewo mpozi nga beziisa nswaswa nsasa yiya Girenge. iyo nswaswa irazeho Eriya. Wajifuna bulungi Ngo yekwese jamu bikula tumanyi naye eriwe tukola kutya security kuliro alazeewo ekyaliwo nagwawaga okamuba nanyiiga ayinza okunyiiga seba ugola bwoki yonswasula Bawanyirira. akulabisa nga mwegoba ono mubuwanvu bwe n'obunene bwe nkakasasobola okumira afami oba akabuzi kebakaza zino ndo zenfudu ziri zolaba wa website yes bano baana bato buno obuvedi ono yafotola okusobola munene nnyo kitonende guli mu mita nga 3 Zali wali mkayumba kawa. Ndani nateekamu embwa. Mama wabo ndeni n'embwa nto. Nga tosobola kuyingira. Oba tosobola kuyingira. Twayiga python eyo. Uleete. ndeka ebisewo agaba mugere gije oyo munene oyo awejja How are you? Come. Wakazaala. agenda kwesimira Azitowa eh? zitowamu tomuwedameje gira kwata mugolo Alikaje. omanyi okusobola okusobola okusibawo ti nekulemesa ogujjayo Aligaje. omukira guno sema umide kati apise Omutwe guli wanga sigula gugwe aleri. musikaawo Jangu nawe. Ate kuno okubeera mazzi. musota munene nnyo awo woogulaba tegujja vaayo Guganye. tegusobola kukuyisaamu omutwe negukuluma kugulaba ayagala kugulaba ale gusensinga ndi kati guno omubiri gwe gunkutteko asinsinga talina buli Kiwani ki? kati nakulo gumira bumizi ogubojja Gumira. Akangamu talina buzibu. Okukangamu. ono kati kyali mu kutunuulira atunuulira kino
yalaba kyakulya bino tabifaako yalaba wala omutima gumugamba ajja akasobola okugumira yalaba kantu kakulya omulala kati ye alaba kyakulya oba omugire ndabe ekyo yalaba kyakulya kitegeedde kyekikyakulya Kombye ku mmeto. yo rock python ezo timba gyetulina Uganda Mukadi obo kyamwagala. mukamba oyo eno anaconda yava nayo Europe naye simaye ebuuka Ebuka naye kati kawaani. Sebo. anaconda enene eriruddawo ebulya n'emmazzi abugambo yosobola n'omukwata n'ositulayo n'oyo naye ali awo alikunywa maadi sematekayo omukono atiirayo ddala buno obugundi ngweyalidde buno babuyita bakyasema buno Burundi. Ezo gonya. gonyato Yes. bikazo tezinabo obuzibu Eh? buno buyina obuzibu Yakwateko. nedda Buchobo. Gonya. kati zikitwalira bbanga kyokukula ezo Nekye manyi mu myezi 4. Mubegeze. Yava nene ng'esobola okukula. Wengene. Sewo kyogibeera mu kanyoko. gyo mwakiramu esi buno bagiyita Burmese python gugwa yiya waggulu Osana ogikwata. nedda taata Dija yalina omutima ogwo. atya n'okuteeka essimu giteekere ddala waggulu tebuuka neruma nedda gwavaawo ezo ziva Europe kati guliwo gumu egizaala era nagyo mugijjawo Gumu. Naye wano waliwo ebiri. Nawo waliwo. Ebiri. Waliwo ogwo n'oguno gugulimu. tiger python yo omuntu osobola okugulawo n'okwata egibuuka kati kuliko omusajja n'omukazi zino zonna bika bya timba kyolina okumanya wonna waliwo omugulwa negutaba mazzi N'omulimu ogwo. timba yeriwo zirimu bbiri Irimu emu. ziri bbiri Ziri bbiri. osobola osembeza essimu wali Kukayumba. teziruma Okukwata tunaakusikala. nedda taata tokola bintu ebyo Sokolere yakumakaka. kyolina okumanya olaba python eyo tesobola kuluma naye kyerina kiri ekintu kimu mpozi ngobadde ogikutte ne mistakening omukono gwo ng'ekyokulya yes kubanga jukirayo fine timba alina amaanyi naye timba talina busabu Yes. eya amira bumizi yes naye bwa mistakening omukono gera asobola akugangamu semwana waliwo ki Watekamu jeki. twapamu zino mwezi nesimakidani oti yateekamu Ingire tukebere. Ezingwagula zaki. Zero. Yangira nga bateekamu engo.
Niteka muno batekamu buto. Sikoya andibadde waliwo naye ate buno bubi bukulaga yabaddewo mpozi nga bezisa nswaswa nsasa yiya Jirenge. iyo nswaswa irazeho Eriya. Wajifuna bulungi Ngo yekwese jamu bikula katumanyi naye eriwe. tukola kutya security kuliro alazewa nagwawaga uyo kamukuba Okamuba nanyiga. ayinza okunyiiga seba ugola bwoki yonswasu Eya kamalo kwe. Ba wanyirira. ayinakasi yagoba emisimu Akulabisanga mwegoba. amazane ono mu buwanvu bwe n'obunene bwe nkakasasobola okumira afami oba akabuzi kebakaza zino nno zenfudu ziri zolaba wabula lusayini yes bano baana bato buno buve ono yafudola okusota kulaba munene nnyo kitonene guli mu mita nga 3 Zali wali mtayimba kawa. Dani nateka mwengwa. Mama wabo ndeni nengwa ndo. Ngatosobola kuyiga. watosobola kuyingira twayiga python eyo Ulete. Ndeke bise. agaba muje Jije. oyo munene oyo abeja How are you? Come. wakazaala agenda kwesimba Zitowa eh? tomuwa damage gira kwata mbola Alikaje. omanyi okusobola okusobola okusibawo ti nekulemesa ogujjayo Aligaje. omukira guno sema omwide kati apise Omutwe guli wanga sigula gugwe aleri. musikaawo Jangu nawe. ate kuno okubeera mazzi musota munene nnyo awo woogulaba Tegujja vaayo. guganye Tegusobola. Kukuyisaamu omutwe negukuluma. Kugulaba. ayagala Kugula. Ale gusensinga ndi kati guno omubiri gwe gungutteko. asinsinga talina buli Cheri. Chiwani chi. Kane kulo gumira bumizo ogubojja. Gumira. Akanga mtaina muzigo. Kukanga. Ono. afunyenga bwaika bwate kalakasi kati kyali mu kutunuulira atunuulira kino yalaba kyakulya bino tabifaako yalaba wano Omutima gumugamba ajja akasobola okugumira. yes yalaba kantu kakulya kati omulaba kati ye alaba kyakulya Yabo mugire ndabe. ekyo yalaba kyakulya
Kombye ku meto. Your rock python. Izo timba tetulina Uganda. Mukadi ngocha mwanga. Mukamba oyo. Ena anaconda. Yava no Europe. Naye simayebuuka. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okulira n'olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Kati kawana sebo Akonde nene ibudda. Ebulya n'emazzi. Siyo. Muluka bijja ennene. Abukamwe usana n'omukwata n'ositulayo. N'oyo naye alya. Alikunywa maji. Sema tanaje kayo mukono atirayo ddala. Buno bugundi ngoya alidde buno babuyita bakyasema buno. bundi ezo gonya Gonya to yes bikazo tezina obuzibu. Buno buyina obuzibu. yakwateko Nedda. Asalimu. Buchobo. gonya Kati zikitwalira bbanga gy'okkula ezo. nekye manyi mu myezi ena yaba nene ng'esobola okukula engene nako ekali okakwata Eggulu lufaanana bulungi. Egulo Simosa okukwata bulungi bwoti. Okugula nga bwekukuta wano. Tebuyina buzibu ne boro python. Kati yo Kamze gyonna gyonna kati nga ogiri wano gyonna migeme. omusala tebagugema.
nenga zino bolo python naye gira bugizi nekwata nenga tekuyina buzibu bwonna naye nsobola oteeka wali akagalo bweba eyagadde nenga terina buzibu era oba oyagala okukwata seimo olaba nga bwe ngukutte bwoti ngukutte bwenti sagayonze nenga osobola ogukwata era ne bengukwasa kati nebakwata video wano bwe bati nga bwe guli simple ng'omwana akwata tewali mukwano gukwate nga bwe ngukuwadde wano gwe bagambe nakutte ne ku musota bu mulamu yes kwekwata bukwasi bwoti yes tewerabira bategeeza nti omutima toyina omutima gwawe ino bakukwata with care etugulimu zilizabasajja mpola n'omusambu n'atambula nze mbaako era talina buzibu nnyo talina buzibu bwonna mulenge ate by the way anyirira gukulabika bulungi eka mbuze mwatandika okubeeramu ebyo bintu tosooka n'ofunamu psychological torture nga nze ondaba sayimo nosembeza ku kisaani esaawa zino engoye zonna nzambula zonna obutalekaawo yana okyali bano mala nkugire so tagimala kusana okulya ngeri kale guno gwavaawo nabo jama jento jama sono gwava jama segino gyona nga ogiri awo gyonna misota zonna bolo waki gyo bakiteramu esi ya code blood tegiswa bugumu kitegeeza kizibu okugwa mu musota mu ddungu naye buli mukono yawa babuyita gondi babuyita omulimu guno ogwejjusa sigwejjusa abavubuka bali eyo tebaagala kukola bigambo ki byoyinza obbawo basabira saala zokka yamaani naye nga enikirala kyoyinza okukigezaako tebiba byangu yaddala si byangu naye omanyiira n'okola okubeera mu bisolo kubeera mukwano gw'ebisolo era kyonna kyekimu kati nze nange sawukana na muntu ali munte kuba nente naye esobola okukutomera n'okolaki noofa naye empologoma yasukka baaba naye kulya buli kale oyo mwana nno bamita Semakula atanaweza myaka 25 ebisolo ebyo byembalaze ebimu naddala ebisinga okubeera ebyobulabe okukosa omusota gutiibwa naye muganda wange empologoma tayiga tebizanyibwako nga bw'obirabye nga gyetuli kale ndowooza mulambuddeko nze nkutte ku musota naye banna thanks for watching